ekutuusibwako. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Muneganda nyongera okukubiriza nti ennaku zino waliwo ebintu bingi nnyo mwe bayita okubba okufera abantu. Ekisooka bw'oba ogenda okulinnya bodaboda naddala ekiro, bano banno hanzirayo kasimanya baani, bw'oba ogenda okulinnya pikipiki ekiro, bano babushira bakozesa ennyo bupikipiki, gw'oba omuwa ekkubo gyakuyisa. Bw'otandika okuwulira ng'akugamba nti omanyi waliwo ajja okundaba ne katuyite wano wangu, manya nti agenda kutwala mu babbi. Nsaasidde nnyo omu ku bakungu ku Abigail Foundation olw'okkubwa emigoba nte era n'otwalibwako n'ebintu byo. Uncle Charles ku Abigail Foundation wali Namugongo, nkusaasidde nnyo. Tulina ekitongole ekyo kirabira abaana baliko obulemu, so omu ku bakozi baffe yakubiddwa bubi nnyo oluvannyuma lwa boda omuga nti tuyite wano n'amukyusa. Ekyokubiri, gomina Uganda alina essimu ng'ekozesa mobile phone oba ekozesa mobile money. Pini yo eya mobile money gikuume nga yiyo ya kyama. Tomala ganyiganyigira ssimu wali bantu, teekamu pini yo, teekamu nedda, yiyo ya kyama. N'eya banka ebe yiyo ya kyama. Olw'ensonga obufere bweyongedde nnyo, essimu ezikubirwa mpitirivu, owangudde kino, obwavu bulijje bukoma obungi, n'abayiya beeyongera. Hagitaminwa akuweereza essuuti eno, neteeka kuno emitwalo 10, omwana agikuleetera agituusaawo. Wallayo gy'amulinda nga tomulaba, kumbe yakubbye. Better steady, be better. Ddoboozi lya musuubuzi, nze musajja Kabaka Kasujja Ibrahim Ali. Nina omukulembeze w'ekitongole ekirwana okulaba nga tulya ebintu ebiri ku mutindo ekyobwannakyewa ekya Uganda Consumer Protection Awareness. Ye Haji Taminwa aviira waife Busoga, alwana okulaba nga tutuukiriza bye tulina okukola. Kakati nno waliwo ekikaabya abasuubuzi ennaku zino kye batategeera. Nga bwe twagala nti tekinologiya yadduse, alina byalesse. Waliwo ekintu kye bayita pivok. Nze nkiwulira bunyukuta obula butono pivok. Kirina kye kitegeeza era kirina amaziga ge kireese mu basuubuzi. Lwaki? Bagamba nti omutindo gulina okulondoolwa okuviira ddala gy'ojja ebintu e China, e Dubai oba Hong Kong okutuuka wano. Naye gye kikomye okubaawo, bano bannaffe aba consumer protection awareness ate balaba omutindo gweyongera kusereba. Lwaki omutindo gweyongera okusereba? Nga pivok yazzeweeri. Haji Tamino. Pivoko okuyamba abatuuliriza eri pre-verification for conformity. Yes. Ekintu balina okikeberera ku country of origin oba gye bakikolera. Nti nkoledde ebintu e Dubai oba China. Yes. Esaati. Balina okuva wano gikebererayo. Okugikebera okuva eri nga tenaba kutikkibwa. Nti ddala ya mutindo. Nga ya mutindo. Yes. Ekintu ekyo kyatuukibwako oluvannyuma olw'okuba nti waliwo olutalo olw'amaanyi olw'okuba nti abasuubuzi bagamba nti ffe ebintu eri tubigula. Yes. Tumanyi birina ki? Omutindo. Kati we mbituusa wano ate gwe n'oŋŋamba nti tebirina mutindo. Nti ate mbizeeyo ng'ate n'omusolo omaze okukola ki? Ogusasula. Kakati mu biseera ebyo ya minisita yali ndowooza Gaggawala Wambuzi. Gaggawala. Mujjukira bulungi. Yes, mujjukira bulungi. Ye yali minisita wa trade. Yes. Ate yali executive director wa UNBS yali Teddy Kauma. Nga tannasikirwa manyindo. Nga tannaba kusikirwa manyindo. Yes. Manyindo yali nga ali mu director oba wa ye yali deputy director. So kati ekintu ekyo okuvaayo n'enkola eyo nti akati okwewala omuntu agambye nze nkikola mu butamanya. Kakati okumalawo ekintu ekyo ky'obutamanya katufune kampani zisobole okuba nga zibeera eyo gye mugenda e China, Japan, Dubai, wa buli mu nsi zonna basobole bamale okutestinga ebintu ebyo gye biri. Ogenda okuteekamu ssente zo ng'omaze okutegeera nti ebintu by'ogenda okuleeta birungi bisaana okubeera ku katale.
era ffenna twalaba nti kijja kumalawo entalo omuntu ogamba nti nafusuubudde ebintu sente zange zafiiriddemu ne kampani ne zikola ki tetumanyi oba zabiidinga oba zakola ki twalabirawo olabizi nga batugambye nti eno kampani Vital SG simanyi Kilimanjaro zonna nga bazikoze eki bazituwadde awo nti zikoze eki zezifunye contract zabiidinze neziwangula tetwakitegeera tebalanga tetwategeera ngeri ki bwe bajja mwalaba bulabi kubbuluka kampani weeziri so temwawulira kulangibwa kwazo kakati nga mwekyo twali tumanyi nti ezo zonna zirina okuba nga zirina laboratory ezekebejja omutindo gw'ebintu ebyo kubanga buli kampani baali bagibuuza kiki kyosinga okukola ki okumanya laboratory kubanga laboratory tesobola kubanga buli kimu ng'eringa menu ya hoteeri anti ebeerako akatogo ebeerako ebyennyanja ebeerako amajaani nebeerako buli kimu eggi n'ebinye kati gwosalawo kyokola ki kyoyagala okulya so bali laboratory tesobola kubanga menu ya hotel tesobola kubeera nga menu ya hotel engatto yangatto engoye yangoye yes emmotoka n'ebirala ebyokulya kakati nga buli kampani emaze okulaga nti wano wendina obukugu laboratory zaffe zisinga nnyo kukebera mmotoka nti ffe tukebera nnyo engoye ffe tukebera engatto ne baziwa okusinziira ku ekyo naye ekintu ekyo okuva bwe kyateekebwawo twalabanga tewali nnyo kintu kikoze eki kyakyuka n'ekyali kiteekeddwawo ekyali ekigendeerwa okuleeta kampani ezo ne kifa olwaleero ogenda n'otunuulira kubanga waaliwo omutemwa gw'essente omusuubuzi kubanga gulupeji Haji Kasujja Boxer asuubuza 3,000 ali mu gulupeji n'ow'ebbiri n'owaki ne tugamba ne bagamba nti walina okubeerawo ki level omutendera omuntu aba asuubuza 3,000 teyeetaaga agenda mu pivoko tutunuulire omuntu agenda ku half container oyo tumanye nti awo yagwa mu pivo kakati wetwave tugenda okutunuulira olwaleero n'ebyo ebyateekebwawo tebikyakola ki tebikyaliwo lwaki anti kakati pivoko yafuuka kati kintu bantu kyakubbiramu basuubuzi lekanaawo ge maziga mu kifo ky'okuprotekitinga ekyabaleeta bakivaako bali mu kulya mane butereevu kakati gwe njagala otambulatambula mu kibuga ebintu ebitali ku mutindo byaweddemu mu kibuga byeyongera bweyongezi alaali oyigenda n'otunuulira awo wonna wonna omuntu n'aleeta akagoye k'omwana n'ogaana ye omuzadde anaagula akagoye kano omwana agenda kukola ati ne bambaza omwana akagoye olabira ddala nga mpewo yekka yegeno omuzadde awoza nakugulira olugoye lwaki tolwambala omwana ali bwereere talabawo njawulo okwambala n'okubeera obwereere katimba ke bamuleetedde naye ng'omuntu ne UNBS negamba nti ki omutindo weeguli kakati n'olaba nga tewali njawulo ebitongole bino byonna byagenda okunoonyerezebwako ng'okuggyako balina bw'ofiisi eyo yonna gye bagamba nti balina laboratory ofiisi obwo ogendayo bugenzi kugulayo certificate ya pivoko si kutwalayo product yo mu laboratory bagikebere nti wano tulina laboratory yaffe leeta ebintu tubyekebere tulyoke tukuwe certificate bazisanga teziriyo laboratory balina bw'ofiisi bwe buti obugaba certificate yes container sente bweziti oba mulimu ki oba mulimu ki ebyo byonna kakati tutuuse ku level ey'okuba nti bano abasaabaza ebintu nabo bagaba pivoko abashippinga tugeze Maria zikago China oba bitani kago era omugamba n'okumugamba ne pivoko munteereko byonna teeka certificate n'agikola ki n'agifuna ebintu ne bijja wano nga wakago yajeyo pivoko certificate nejjirako kakati wootuuka wano gwe wagenze n'osuubula ebintu ebiri ku mutindo Kasujja ngenze n'ensuubula wano ebintu embiguze ne bbeeyi bya mutindo
kakati abasajja ne bakugamba nti ebintu ebyo wabiguze sente meka container nti $5,000 ejja $, ne bagamba kati ogenda kusasula 15% omusolo si musolo guli ogwa pivoko 15%. Obalamu sente mmeka kakati n'oli eyaleese eyaguze fake ebintu ebiri substandard na ye ataddemu investinzemu $2,000 ejja $, naye ne bamugamba sasula ki 15%. kakati gwe sente mmeka zogenda okufiirwa ate nga n'akatale mugenda mukamu mugenda kulwana oli bikolanga naawe alemedde ku origino mu nkomerero ki gwali ku origino owagudde. kakati pivoko epromotinze substandard abantu abaleeta ebintu origino ne bava muki mu katale bavuddemu bavuddemu. kakati okumala emyaka gye twakamala saawa zino giyinza okuba nga tuli myaka nga 10 n'ekintu bukya pivoko ekola ki ejja tebanaba kubuildingayo capacity yonna gyogamba nti kati nze tubeesinze ku kino we tugenda e China abantu bonna bagenda wano laboratory ziri wano we bakola ki we batwala sample zaabwe tekiriyo oba Dubai oba Japan tebikola ki tebiriyo. Era nze nina view yange egamba nti ebintu bya pivoko government yandibadde ng'ekola ki era ndowooza saawa yonna tuyinza n'okugenda mu kooti bakikansoling kubanga kisinza okupromotinga ki substandard goods ku market kubanga omuntu ajja ne certificate ebintu ne biyingira buyingizi. Enkuŋŋaana ze batuuza bannaffe bano abateekateeka oba bayitamu eyo enkola temuzibeeramu temulina kakwate na nkwatagana n'abantu bano kulaba nga mubatereza mu layini. Anti kakati abantu abo tulina ekizibu kiri kimu bagamba baafuna ki contract bayina tenda UNBS egamba twaba waki tenda bebazirina gwagamba oli mutuufu kyagamba oli agamba nti oli kyagamba kyekituufu. kakati ne tufuna n'ekizibu ekirala nti abawa contract ye UNBS. UNBS nayo weetuuka wano nga tefunye eki nga toze na kipapula kiri naye oguba muki oba oleese obuntu bwa $100 bagamba sasula esente bweziti tebalina kagugu ke bagamba nti kasasula okukka wansi w'emitwalo 5 n'oba oleese kagugu bwe kati bakubuuza pivoko certificate ndi sigirina buno bwokka obwa $100 nti sasula emitwalo 5 sasula akakadde obujjewo okole ki obutwale. kakati abo be ba staff ba UNBS be baateeka buli kuki buli wantu emaali weetuukira buli wamu wonna balinawo desike. kakati ne tufuna ekizibu nti ekitongole kya UNBS kyonna kyetaaga kiyuyibwe. Yes. kakati woolaba ndi executive director yakwata Bible musajja kubanga mukristaayo mu parliament n'alayira nti ekifo kino kyendimu nakwata miliyoni 10 n'enzigula ekifo naye nga awoyo gwe tuliko nti yakola ki yeekebejja omutindo era yakakasa omutindo eyagula ekifo. kakati bano bonna be yawandiika olowooza bo yabakola atya? Era nabo yaba kintu kidogo nkuwa omuli. Era buli gwasindise ku station ndi gwe oli ku bondi yegindi amutuma sente mmeka? Amuganja njagala obukadde 20 wano gwe genda okole. Genda okole ewiki njagala obukadde ameka? 2. So yaleka ebintu ne biyita. Kakati ekintu kiri kimu. Lwakuba ne ministro ya trade ate naye abagirimu toyinza kutegeera kubanga nabo bagamba tebamanyi kye bakola mu ministro ya trade. Ne minister omulamba ate waliwo yakugamba nti amanyi kyakola naye minister mukwano gwe nja mukuleetera wano muleetere ku mboozi obuzibu bwe mukola nammwe banamawulire we muleeta abo abantu abateekako ate eki instruction nti ate tondeeterako muntu kakati tondeeterako muntu njagala mbeere mu studio bw'omu kakati omuwuliriza anaategeera atya omutuufu olina okutuula wala yagitamino nokyalenjinga minisita ate lwaki kubanga kye tuliko izi fakiti kino tuzanyira ku bulamu bw'abantu omuntu ajja wano ayogera ebintu by'obulimba atambule agende bamuwe neki ekirabo ministry ekoze ne ku luguudo atandike n'okutusumbwa atusuula mu binnya ate ateeko obutaala
mutukola bubi bannamawulire bannaye mutuyambe nammwe abantu abo mubaleeta be basinza okutattana eggwanga ajje wano tutuule tumunnyonnyole kubanga ffe tuba consumer final user kakati waba ayogera ebintu byatunyumiza kubanga ffe tubadde wano ebbanga ddene tutobye n'ebintu bino bya consumer protection abano baminisita abamu baavudde neeyo mu kyalo bayingidde Kampala nga bazze mu college oluvaayo ne bamuwa ekifo olinga aga muganda wange kamuleke osekera waava eyo okujja ayingire college wava college nayingireyo n'apambana ne bamuwa obwemupi osekere kubanga ogwo si musango wano ne bajja ne bamuwaki obwa minisita tagirinaako bukuku kalike wayogedde kakati omubuuza nekyokolamu ye ali ku kintu eki aba UNBS eyolooza balina kutuleetera ssente mmeka buli mwezi abantu bye baliko owaaye kiki nga temukiika bali mu UNBS balwanagana nga temwampa amafuta konteina eringa bwe yayita saalaba ku kasente kange kakati ekyo ekitongole kyetaaga kiyuyibwe tufune abantu abagenda okukolayo nga tusinzira ku merit busobozi eggwanga ng'eggwanga okuviira ddala mu myaka gye 62 eyo okutuuka eno gye tuli Uganda nge ejaguza emyaka 61 k'otunuulira kaki ak'enjawulo keyinza okukola okukyusa obusuubuzi ne budda ku origini yaabwe okuba nti bino ebintu byonna byonna okukyuka kulina kuba nti kwewaayo kwa gavumenti bwe tunaabanga tukyalina abaenforcinga amateeka ge tubaze amateeka tugalina amalungi bwe tunaabanga tukyalina abaenforcinga amateeka nga wakyaliwo conflict of interest ekizibu kye tulina is conflict of interest omuntu ali mu office jeno ye yateeka factory enamunkekeera ezikola ebintu ebiri substandard kakati n'omuntu yennyini tasobola kugenda namunkekeera gamba nti tulabe omutindo gw'ebintu ebyo ani ayingirayo oba ntuufu oba embaala eno gye nalaba fertilizer ntuufu ani ayingirayo tewali kakati waliwo conflict of interest embeera eyo ejja kutuleetera okubanga tetusobola kuva mu kintu kya bintu ebiri substandard kubanga omuchina avudde gy'avudde eri bamutabukidde ewuwe China kubanga bo banyizeemuko ku bintu ebiri substandard kati bo baavudde ne bagala tugende mu Africa yennyini watuuka ano afuna godfather minisita oba jeno kakati jeno ali ku kimu sente mmeka ze mwina okumpa buli mwezi nti $3 mukole buli ajja bamukubira simu misinde bamuteera mbwa genda toyimirirawo kakati ekyo ekizibu ekibanga kye tukyalimu tetusobola kuva mu bintu ebiriki substandard ekitongole kiremeddwa n'okuzimba capacity ekebera ebintu ebikolerwa wano mu ggwanga wano wokka tetulina capacity ekitongole kiremereddwa emyaka 2 n'ekintu tekinaba kuzimba capacity ekebera bintu biriki wano mu ggwanga kakati tuli mu kavuyo akatategerekeka naye ng'ekimalawo akavuyo ako kuba nti police omuntu wabanga yalina okuimplementinga policy ezimu teyeetaaga ate kwenyigira mu ekyo ekintu tajja kukituukiriza oli ajja kugamba nze mwali munda byeko n'edduuka tetukulabanga na dduuka naye mukyala wayina edduuka muganda wayina edduuka kizibwewo minisita oba omubaka wa paalamenti badde ateekesa mu nkola bino asuubula obunyeebwa oba alina obutimba bw'ensiri bw'aleeta mu Uganda butereevu tajja kutuukiriza olwaleero lwate tukitwalina obuzibu nti consumer protection bill yakamala mu paalamenti emyaka egiwerera ddala 15 ebisanja bimeka ebyo mwagiteekayo gyeri yagaana ate eyitawo lwaki kira mu paalamenti andi kakati abasajja bennyini n'owoogenda bwe baatuba nti batuwadde baleeta counterfeit eyo ate ekwatagana naki intellectual property right buli kimu kitudde tumaliriza kati Uganda eragawa Uganda
eryolekedde okugenda mu geyeena anti kati bwe tubanga tetukyakola bintu bituufu bagamba nti bagamba okulamula kugamba kutya nti buli lwakola ekyo ekitagenda na nkola ntuufu Katonda gye yateekawo kubanga ne standard Katonda yagiteekawo bwe bakusanga nga owasiisa omwana ali biro 18 tebakuvunaana bakuvunaana standard ya Katonda kakati na bino byonna bye tulya bye tukozesa biina standard kati bwe gamba nti Uganda eragawa geyeena okujjako nga wazzeewo omulokozi n'akyusa ebintu bino byonna kubanga bano abantu bonna baatamidde ekigambo senti zezitutattanye ekibi ky'omulembe guno kugaggawala kyetunoonya mu ngeri ki tetwawula oba ekitya oba kitya ate gye tukomye okufa kolowooza India ne Turkey sente ze bakola wano ku basajja n'abakazi eza kansa simanyi birwadde ekibiki oziyita ntono luli edda abantu bameka abaali bagenda India ne Turkey simanyi wa Germany okubajjanjaba kyalingana kivumuulira nti yalinnya agenze ne kati kansa simanyi biki bulikimu maaso kansa nyindo kansa kakati omubaka oginza okumubuuza wano yatugambye nti yafuna kansa wasikini ayinza okuba mu biseera bye yabeera omwavu yalyanga ebintu ebitali ku mutindo kwe kufuna ekyo ekizibu nafuna ekirwadde segirinya okitegeera sibula munnayuganda tuve ku ddoboozi wano bannayuganda nze nsuubira nti ekintu kino tukyogerako nga tuseka naye kiri serious kubanga abantu baagala nnyo okuwuliriza politics naye politics gw'oyagala muwulirize naye kino ekintu kikukwatako direct ku bulamu bwo naye ogenda n'oleeta programu ekwata ku consumer protection substandard n'ebirala omuntu n'agamba oba oyo ayogera ki ye ayagala kuwulira mbu simanyi ayagala kuwulira ani asinga ani obuwagizi simanyi bato bano abayimbi bakoze bato naye amaanyi abantu ge bakozesa ku social media singa buli omu citizen journalism ne bagikola nti naguze ekintu wano wagindi ekintu kino kibi n'akikuba ekifaananyi n'akiteekayo amaanyi ago singa bagakozesa okwetangira ebintu ebitali ku mutindo abantu bandibadde nga buli omu alabuka muntu n'ategeera nti waliwo amajja aga plastic oli n'aligula n'alikuba ekifaananyi n'alisindika ku social media naye social media ejiddeko bintu bitategeereka ebitayamba oli n'apostinga bato okumala omwezi mulamba oli n'apostinga politics okumala omwaka mulamba wabula nga wava wagenda n'ali ebintu ebitali ku mutindo ne bimuleetera obulwadde so kati njagala tukyuseemu naffe abantu ba bulijjo tusaasaanye information nze mukubira abantu campaign citizen journalism sigamba nti olina okubeera professional gweraba oguze ekintu ekitali ku mutindo waguze yogati ekiro teweebase wasuze embiro zikuyitamu gwe kwata akakebaako okakuba ekifaananyi oteekeyo ku mutimbagano nti nakaguze wano na wano ne brand ejja kubeera bika nti naye seebase ekiro kyonna nasuze mukayu abantu bajja kutegeera ekyokukola nti walabye akatambi kali oli ekyenda almost kyabadde kivaamu nga brand eyo efa oyo ajja kwetereeza newaba akomawo mu katale teyanze webale kujja alhamdulillah webalire ddala nzize muganda wa mukama Katonda akutuuse bulungi ofiisi eriruddawo ya consumer protection ku Buganda Road yawo Buganda Road yes ku Pakaloyo Mall yeah amina wetuli awo luli twali tukola emirimu nnyo ng'ensi ekyalimuko akategeerekeka ng'omuntu aveerako alina akukubira nti munnange mwatugamba naye bano banguziza generator tekola n'omugamba jangu ne receipt n'ogenda ku dduuka n'obagamba ono omusajja nti ate receipt gitwamuwadde Goodus Wanso n'agamba gwe toli muyindi abayindi babikola kubba baddugavu lyedda kubanga omuddugavu bwe yavanga okugula ebintu n'atuuka wali mukubo munne n'amuyeyereza ye nga tonyumye kankizeeyo kyevula abali bateekako tebateekako ku nsonga yakuba nti bawadde abantu fake wabula bateekako bantu kwekyusa atuuka eri noli namunne n'amugamba ye nga tonyumye nti kanzireyo omuyindi ampeemu ekirala webale nnyo webalire ddala lunaku olwaliro tubadde bwe tutyo Haji Taminwa bw'abadde yakulira bannaffe abataasa oba abalwanira omutindo aba Uganda Consumer Protection Awareness batula ku Buganda Road yawo
tulidde ebintu ebibi ennyo ebitali ku mutindo olw'okuba nti foluusi bye tuba twagala kusanyusa busanyusa na kunoonya ssente kufuna bugagga. Nyongera kukubiriza Munnayuganda nti yiga empaya omusolo otambulire mu makubo amatuufu nga gwe bw'obanja gw'omusolo yiga bwe baguwa obanja ebisigadde banja enguudo ennungi banja eddwaliro eddagala banja buli kimu naye nga ndooza oguwadde. Uganda Revenue Authority mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze Musajja Kabaka Haji Kasujja Ibrahim Ali mwebale nnyo mwebalire ddala. Tujja kuddamu tukwatagane lino ly'eddoboozi ly'oggwa omusuubuzi era tambula naffe. Mukadde wange Haji Kiruuta Binithan Kago wale Dubai taata wabale nnyo balire ddala okwagala eddoboozi n'okuyamba abasuubuzi. Maria wa Maria's Cargo China Gwanju nabo bale nnyo balire ddala okusasa woli okubanga otambuze mali y'abantu. Demusinkane akumata 10 mpeera beera bulungi kwagaliza byenjagaliza. Ekutusibwako Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.